ekisinga obukulu kiri ekintu kimu nti Mayweather bwe yalwana ne Pacquiao netwatendereza nnyo baali balwana naye omutegesi gwe twasinga okutendereza nti yasoza abantu bonna ku budde nga batunula kakati noba abitekisi oba mutegesi kyategesa ekivulu kino fe tumuwadde ranka etabangawo ey'enjawulo. Ekyokubiri, eggwanga lyonna liri ku bunkenke limanyi Freedom City bwe tugenda okubeera. Ekyokusatu, security mugirabye neyeetoolola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa bakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi buli kimu kyonna tukimaliriza. So bajjo ali wano ng'omukalabala baba organizer bachifu bakafulu okulaba kimu kigenda mu maaso. Stage master Dr. Kwefulukuta waali nnyo yagenda okubanga head of MC. Enkola yonna aliwa Musa Setabembeso head of security uba waali SSB security bano bakanywa omusaayi SSB security tebyokwenda bigenda kwa byanjawulo uba security SSB security police maje intelligence zonna military bagenda kubeerawo. N'olwekyo essaawa emu ey'okumakya nga tumaze okugoba buli kintu kyonna wano emiryango essaawa 4 nga abantu batandise okuyingira. So saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo omuyimbi bamwetaaga buli wantu bamunoonya tubadde naye mumulaye mu security meeting alambudde ekifo lihaso yazimala press conference ezize yazimala namwe n'abaze wano mwebale kusupportinga alien skin mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna tuva mu security meeting egenze bulungi tudeployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show yabayaayi mukimanyi bulungi abayaayi tulina okukola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga si musanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye tutagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko olusindika enkuba era asindisa embega uti musanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise bapasita tuyise basheeke bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show yabayaayi naye tubakakasa mwena bonna abazibala basuza Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano Freedom City. Naye abazadde temuleeta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 tetwagala bwana buto kuba tusuubira abantu bangi tutuleetera bizibu. Eno ensonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security batuwatugendako esa venues ez'enjawulo bwe munaabanga musse bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde zirwali emabega teri atagenda kulaba kibenge newe munaaba mitwalo 10 nga muze ku Freedom City tuboganizingidde bulungi space okulaba nga buli omwadda yeewaka ate ng'afunye kyayagala. Ate tubasaba mukeere ku makya abantu bagenda okuwagira sheno mwabagenda gitweka mu history muje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa. Bw'oba oli mubbi toleta fujo ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleta fujo ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina uba security mugiraba tulina Abaana uniform tulina aba military tulina aba police kubanga eno so bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City. Naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musuubire alien skin mwabagamba propaganda yeno yabadde marketing scale tugenda kukola statement nti n'abaana ba Ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna. Byogedde dda tuddamu bidde koti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku Freedom City. Ebigambo byonna tubyogedde n'okukawana kwoyo muteeke ngene neebaka nsobole okukeera enkya. Freedom City yankya ekyafaayo kigenda kukolebwa na Freedom City. Olunaku lwankya ntegeeza nga 9 public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata
kooti y'abantu egambe nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka lunaku lwankya ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku lwaki lunaku kyolwo lebadde lunaku lw'abazira nekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti Irene Skin erinnya lintabanya okwogera omuzira Alien Skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambye muŋŋambire Balamu ne Palaso nti balikola ekintu okulumya gundi nomaliza ng'oyambe muyambe obubadi bonna Balamu bwe yakoze bakube Alien Skin bamuswazeswaze Palaso agende ku kitanda yetegeka ecupa y'omusaayi obubadi twabuguddemu tegabadde gamanyi ga Alien Skin gabadde manyi ga Katonda yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu neesalira omusango kooti y'abantu yakoze Balamu yabadde asitopinze poliisi ebbaluwa agikutte naye twebaza nnyo bannanga abantu ba social media twebaza bannayuganda poliisi gitwateekawo oluli ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira abiti subjects poliisi yamunoonya omu ebbaluwa bamusanga agenda neyowandegera ku toko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye noga show tugisesemye agenda okukola show era abantu musigale nga mwena muri United musigale nga mupika ekintu kino kuba eno show yamwe yakola statement mu public Balamu abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba nefe twesiga Katonda kuba Balamu ebintu bye bibeera byakuloga konjera kuwayiriza abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja 40 bamuyita Walugembe musanze wali ng'akola ebintu bya sitaani ne bapasita bali basaba musobola ogenda ne mulaba kugamba show Balamu takyalowooza Palaso alowooza Alien Skin naye ate ffe abategesi ba Alien Skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Palaso mumuwagire abamwagala tulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa dead game tuli mu muzanyo gwa mpala tuli mu muzanyo gwa promoting talent ekyakoze abize Alien Skin kubalaga nti abanyomebwa ebiseera ebisinga bayita ba independent activists twagala nnyo okwera kusaidia omuntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagiraba nga Palaso yanyigiriza Alien Skin yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa Palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era sawa zino abonaabona nakyo asula aloota Alien Skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde mu bodaboda gyo yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya Alien Skin mwetondere neŋŋamba muliiki Alien Skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba Ghetto era Palaso bw'oteetondere Ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo kozi n'ekirala muto wange Balamu Balugahale omuwagizi wa NRM okutali musango omuwagizi wa MK okutaleera musango mumugambe singa Palaso tali tuminako obukyayi tulina obusobozi obuteeka buli show nawaali atamanyi kyekitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo twagana okuteeka bisho Fort Portal bali ku masimu bagafiirako twali bali tusobola okuteeka ate n'embeera eyo yinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Palaso watadde show nga naffe tulinawo show naye tugenda muwabula nga bali kakiiko akatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba Alien Skin ab'oku TikTok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde Alien Skin erinnya lintamanya okwogera munsaasire pulezidenti w'abayimbi Kenzo mutereze kamera kano kakumi Eddie Kenzo Musuuza ne ttiimu yo yonna ba vice bo bonna n'akakiiko ko omukulembeze tabeera n'abaana nabyangu olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi naye ndi pulezidenti akulembera aba NRM aba People Power aba NUP n'aba DP naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo Federation olunaku olw'enkya lwe bagenda ogikubamu ebituli okugirabanga akakundi akazza okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinze olunaku olw'enkya era kamera zigenda kutunuulira ne ttiimu yo nvudde mu kamera n'enjala ennuma singa tajja nvudde mu kamera n'enjala ennuma omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa ati oba azaaliddwa ati Alien Skin tumanyi gye yavudde
naye neebaza nnyo promote yamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo alien skin which means ekintu kibuutikidde eggwanga amaaso gonna mugaze mu alien skin abaali beeyita abanene abaali beeyita ababede mbu tebagambwako kakati abitekisa abalaze tosooka okuleeta man from nowhere neefuuka ensonga bweba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga kati alien skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwo ne promota yensonga lwaki nti baki yawo bwe yalwana ne Mayweather nze saatunulira nnyo abo ababiri abaali balwana natunulira nnyo promota tutuza ku budde ng'obudde bukedde which means olunaku lwa nkya olunaku lwa bazira olunaku lwa byafaayo alien skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulira so nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu nekifuuka ensonga bonna promotinga kamiliyoni ojja tokoze bipya bonna okola show ya edikenzo oba tokoze bipya nereetayo omwana from bwayise from nowhere only 4 days. I salute your abilities. Abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show ene ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna neffe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gyoli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyise nga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanza alien skin wazze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonchingirako si gwa alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu waliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna botambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayayi ono omuyimbi tategekangako guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja presidenti timushoze mubeeramu abayayi eno yesoose so twagala ne show ene ekole statement nde ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era bwebudde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukolako ki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebali nnyo mwebali eddala alifunsiine yawali tuula naawe tuula natumalirize tulina venue ssatu tulina eyawano tulina eyemanju tulina neyawali abanaafika wano tulese emmotoka za drives ezirina screen nene ne screen ezaddala teri agenda kufika nga ate situja kusaba poliisi etuwentebe road tuluggale tewali agenda kufikira buli mwajja ajja kugira mu freedom city ndaba face ez'amaanyi nga bapromota habitat bajjo n'abalala bwekubamu akafaananyi ekifaananyi ekiraga kigamba nti mwegase okulwana bbalamu tewali alwana bbalamu ffe twegase okulaga ensi nti everyone needs justice oluzungu ani amanyi mu luzungu twegase kulaga nti ffe tubeera kusaidi yanyigiriza naye bwenzija ku BBS gyokolera nga bakamawo tebakusasula musango tuukirira bajjo nabdix ne batoni tugera kulwanira futuro okulwanira abo abanyomebwa kubanga ebintu byensi bino ffenna twenkanankana palaso yakuba alien skin ng'amulaga nti kiyenje katumulaga nti ekiyenje